bali abala ne babeera nga zendiga ng'era gwe musumba neneeyisayo yonnyini olaga nti gwe weewaawo oli mukulembeze oli wayitibwa naye ate bali abala obalaga nti oyewukana ku bo oli waggulu naye ate yesu gwe tulaba ye yesu agenda n'anaaza ebigere by'abatume waliwo abasumba abamusami nga tebalaba bantu abasumba abamu temulaba bantu omusumba omuntu najja n'agamba nti naawandika ebbaluwa nti njagala kulaba gundi nga tasoboka oyagala mwagaza ki abantu abamu basumba mmwe mukama atikka abantu abamu muyita abanaku n'abatikka obubaka abantu ne bajja gye muli ne mugamba mbu bannabbi ba bulimba ekyo mukama yakiteeka ku mutwe gange n'aŋŋamba nti gamba abasumba abo nti gye bali si gye balina okubeera abaana ba katonda tebakyayamba olaba bino ebintu batera otulabula bannange mulabuke omuntu ayinza okujja neyefuula ng'omunaku ng'ayagala kubba muwe mu bubbi bwe ono ye yesu gwe njogerako oli ku street Kampala olw'akantu omuyaya azze tategerekeka bagenda kubuuza ebibuuzo byonna bagenda bikubuuza ajja kubuuza lwaki tewamuwa gwe olina amaanyi agawula omubbi n'atali mubbi ye ne waba mubbi lwaki tomuwa okyogedde in the sense nti guno omulembe bo balowooza tewali bannabbi era buli ajjanga nnabbi aba wa bulimba strictly naye bo okubasumba bo batuufu okitegera ekintu kijuya tukitereeze okweyagaliza bo balowooza nti tewali bannabbi basumba bangi nnyo musse obubaka obwali badde bubaweebwa nga olw'okuba temwayaniza kirabo kya bwannabbi ate n'amakanisa gammwe gagudde olw'okuba temulimu kirabo kya bwannabbi munakyalinga abantu omulimu gwammwe si gwa kujjuza makanisa omulimu gwammwe kubuulira abantu njiri kugenda mu bwakabaka bwa Katonda kubuulira abantu njiri boolaba nga baweereza bawe emyaganya mubawe emyaganya abagenda okufuluma bafulume ng'obayambye nako nga oba osobola sente zibawe oba osobola ekkanisa nyini ekuŋŋanyawa ekole okusonda kw'ekkanisa empya egenda okutandika awalala ekkanisa yo esobole okukula mpulira nnyo omuntu ajja na minibox olaba ajja na minibox naggaa Sami kati nze Sami nkole ntya ekituufu kiri nti nange Sami sirina ansa sirina ansa naye fukamira osabe nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu oyo gwe tusaba alina ansa ajja gikuwa nze tojja wange kwata ekizibu kyo kiteeke mu maaso ga Mukama nina omwami omu eyaŋŋamba nti Sami olaba ffe abalokole nti olutalo lwaffe si lwa mmundu si lwaki olutalo lwaffe lwa maviivi gwe fukamira bikwase Katonda oba ontegeera mugee Mukama ebiriwo sibisobola obiraba naye nyamba ajja kuyamba ekkanisa ya Kristo yekuŋŋaanya Bayibuli egamba nti najja okunoonya eyalekebwawo najja okunoonya anyigirizibwa najja okunoonya omunaku najja okunoonya oyo alina ebiwundu Yesu yajjirira oyo naye ate ggwe ekkanisa olaga nti ate ggwe wajja kunoonya ssente mu banyigirizibwa omuwala ono Devil's Agent amaanyi gonna gonna gakozesa agajja magombe wa Lucifer ekyo kyo sikirumamu kubanga twakirabira ddala era twalaba nga omusumba yabikkibwa ng'ali wansi mu kisiikizo ky'oyo omuwala mwali mwatambulira tasobola kuwuliriza mukyala we omukyala oyo yamuziba amaaso naye ng'enkomero tegenda kuba nnungi enkomero y'abantu abo tejja kuba nnungi omusumba ayinza n'okunzika nga afudde okusinziira ku bubaka bwe nafuna naye era musabire nnyo omusumba oyo onze okusinziira ku bubaka bwe ate nabufuna nga tanaba kufuna bizibu banze nalaba kufa omusumba tagenda kunzika bulungi naye musabire omusumba oyo ekirajanya Yesu ekikabya Yesu bwenzi bw'abantu era obwenzi busobola okublockinga ensi ey'omwoyo mu kusaba busobola okublockinga network ekwatagana n'eggulu obwenzi bwokka busobola okublockinga network z'abamalayika okukola obwenzi just ekyo kyokka n'obusamiza nti nga bw'obimanya ebibi ebitambula obubi ebisami kakati waliwo abantu baleke kusirwala nze kambatereze abasajja mukoza nnyo ekigambo ekigamba nti waliwo omuntu omu gwe nagamba ku kyobwenzi n'agamba mu kiri mu nature that is nature ekyabasajja okwenda tetulina twesanga bwesanzi naye tikamba nnyonnyole kino
Bayibuli mu mateeka 10 egamba nti toyendanga si wewuli kaakati Bayibuli egamba yennyini nti teweegombanga mukyala waani wa munno omukyala wa bendi Samiyani omukyala wa bendi ye mukyala atali wuwo yes gwe weegomba kati kankinyonyole bulungi ye omukyala wa bendi ye mukyala atali ki wuwo nti teweegombanga mukyala wa bendi tottanga toyendanga teweegombanga mukyala wa bendi n'akiddamu nti toyendanga ng'akikkaatiriza bo ne bavayo ne bagamba nti amateeka tegakolebwa basajja gakolebwa oyagala naye ani ayogera ebyo abantu b'ensi enjigiriza enfu waliwo n'omusumba ano gwendaba ku social media agamba nti abasajja babiri n'abakyala babiri omusumba gyali tumulaba naye oba omusajja oyo yabaaki oyo takyali musumba alina birala kati byasumba nedda owaayi oyo ate abasajja fe tubayita basajja tetubayita basumba kubanga abasajja abo waliwo abantamu nga annange lwaka kale basaagala nnyo kulumba bantu abo lwa nsonga sinze yamuwa obusumba era amafuta agamuliko sinze yagamuwa because at the end of the day nze kyensinga omumanya nti abantu abo batandika bali abasinga batandika bali mu layini ntuufu ne bavaako kakati ate bagamba Katonda wakuwa takola ki takugjaako ne wookola ki kakati sijja gendamu bapininga nnyo naye nze mbagamba kimu kiba kisoboka beddeko because omusajja wa Katonda wootuukira okukola ebintu nga n'abantu ba bulijjo bakulabawa nga njogera kati weri nti wavaako tekiba kirungi so oyo agamba owaba mumanyi simamba abakyala sima tulina kuwasa abakazi babiri abasajja alina ne simanya akuza ne simanya Black Jesus Day you know so ebintu ebyo bibi tubivumirire tetubyagala si bituufu ekitingo tunyiga mubisibamu ekyabwa Katonda mbu bya Katonda ne Bible gye mubikula mubikomye si birungi bamanyi n'ogamba nti simanya mu Bible mulimu abasajja Basulumaani bakola Basulumaani Musima Sulumani alina anti byayogera abakazi bameka ndagaamu alina omukazi omu please abasibe ye Yesu oyo si ye Yesu waffe tumumanyi tumumanyi temubuzaabuza abantu obwenzi buno bw'amaanyi nnyo olwooza kisani astaginga ku bwenzi yalibadde astaginga muba ku institution endala naye astaginga lwaki astaginga kubanga obwenzi Bayibuli egamba nti yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu ey'okusinza kakati gwe ogera n'ogijaajaamya kiba kitegeeza okoze kinene nnyo yeekaalu ye beefuuse yeekaalu ya Sitaani kubanga addira yeekaalu yalibadde ey'omwoyo kubanga Omwoyo Mutukuvu atuula mu ffe n'atukozesa bino bye tukola kakati gwe akufuula yeekaalu ya Sitaani n'obeera devil's agent nga tomanyi nti oli devil's agent ate baŋŋamba be bangi abo bangi tibanja bakolera Sitaani nga tamanyi nti bakolera Sitaani kati waliwo n'omuweereza gwe waleetako lumu oba wali muweereza ki waliwo omuweereza yakikoonakaawo yali ani kamujjukire waliwo omuweereza yakikoonako ekintu ekyo yagamba nti abantu abamu baweereza Sitaani naye nga tebakimanyi ekyo kintu kituufu Katonda alina ekigambo ne Sitaani alina ekigambo enjigiriza zonna amalala gonna gakoma kubanga ogenda kufa bakuziike naye ogenda kuba nga tolina kyoli nze nagamba abantu nti oba weegomba omuntu nti mulungi nti oweegomba mulungi bw'afa ne bamuteeka mu ddiiro osigala okyamwegomba kubanga labayo Sami beegomba mibiri tebeegomba myoyo lwaki kati wano waliwo scenario beegomba ki mibiri tebeegomba ki myoyo kubanga omuntu wayita wali n'akabina omukazi alina akabina kiba kitegeeza oyagala ki kabina bw'aba muteeka ali mu ddiiro nga bamugolodde lwaki tomugoberera nti mubiri gwofa lwaki abantu b'ensi bakimanyi nti omwoyo we guba guvuddemu bakimanya nti kati guvuddemu oba tokyalina makulu baba bakimanyi nti omuntu taliimu kati ate kiki lwaki muba mwegomba ekitabo kitalina makulu ekibiri ekigenda okuzikiriza lwaki oba ogoberera envunyu ozirabye envunyu ziri nnungi nnyo kati bwe baziteeka ali nga zifudde lwaki tozigoberera n'ogenda nazo mu ntaana nti oyagala nnyo omubiri kubanga in actual sense tuli myoyo era bw'oba ofudde omwoyo gwe gukuvaamu kiba kitegeeza teweegomba ki omuntu mu kwagala tolina kwegomba mubiri weegomba mwoyo okitegeera kubanga lwaki kuba tuli myoyo bw'oba ofudde
oli abatakyakwagala lwaki tokyaliwo oli mwoyo ofudde ovuddemu ogwenze tabagaze ne beerimba nti bubeegomba mibiri nedda muba mwegomba myoyo kakati oba mwegomba myoyo lwaki ogenda n'ekibiri ekikusigula n'ova ne ku bantu boba n'ova ku bbaawo n'ogamba ayi kibiri kino kindabikidde bulungi kyo kitegeeza weegomba mubiri weegomba nvunyu zogenda ogenda nazo awo waliwo ekyokuyiga nawo waŋŋambye emagombe wagendayo era walabayo era mbu wafaako ebyaddala si bino wafiira ddala ebyaddala bijja biti ebyo sabo nayanziza ate n'omukisa guno okuba nga nkuwa obujulizi kulabika nga mbawo obujulizi obw'emagombe abooluganda lwali olwo mwaka gwali gwa 22 olwo nali ŋŋenze nagenda okulaba nga amaanyi gampedde nga sikyasobola. Wali mulwadde? Saali mulwadde naye nagenda kulaba nga amaanyi gagenze sikyasobola nafuye ngudde wansi awo okutegeera kwange we kwakoma. Bassabo ne bannyabo ne ndyoka ndaba nga amagezi gagenze saategeera kyaddako kuva olwo saategeera kikyaddako naye ekyaddako kye nalaba nga ntandika okutambula mu kinnya ntandika okulaba ekinnya nga kiwanvu nga tekikoma nga tekinene nentambula sami nga ntambula ekinnya nga kiwanvu nga tekikoma ekinnya nga kyekikoma wekuba kutambula nga zaali ssaawa nyinza okuba nakitambulira essaawa nga ennaku nga 3 nga situukanga mu kinnya mu nsi kugamba okubalabalamu wali eri bwali kyali kiwanvu nnyo ennaku zinakitambulira okusinziira wewaawo tezaatuuka nnaku 3 wano mu mubiri naye nagenda okulaba nga ekinnya kino kyamala nekikola kitya nekituuka ekinnya kino wekituuka nga nekikoma sami nagenda okulaba nga ngwa mu kinnya ng'ate wansi mazzi nga mazzi ngeringa nga nnyanja ennyanja eno gye njogerako toyirete eno gye tugendamu ey'emmanju kisigamba zino zeba flashinga toyi eno ey'ekinnya ettooyi eyo nnungi nnyo wansi waayo walungi n'okusinga ekinnya kiri ekinnya kyali kibi nnyo n'okusinga ttooyi lwali okugwayo bwe nti bwe pa nagenda olaba ndaba ekinnya ekivundu ekinnya ekibi nga kirimu agazi nga mulimu n'abantu bakaaba balaajana abantu enkuyanja y'abantu nga bayitirivu nga bali wali balaajana sami omuntu yenna waba asobola buno obubaka busevinge kuba nalaba ng'abantu bakaaba ku nsi kuno sami kuliko abantu bayita abalokole abantu bagamba mbu abalokole bawawoganira abantu abalokole balekaana wano ku nsi njogera nga nakatonda omulamu wano ku nsi tewali n'omu yali asabye nga kinnya kiri ng'abantu we basaba wali emagombe sirina saala gye nali mpulidde ku nsi kuno ng'esaala eri emagombe wali nga basaba wano ku nsi tewali n'omu yali asabye nga saala gye basaba wali emagombe mu kinnya kiri nasanga omanyi okusanga nga wanasanga ekinnya nga abantu bali nga kanisa eriawo yakubako nga bali mu kusaba bali basaba basonyiwa abantu basaba erinnya limu bwe riti bakaaba abamu n'emimiro gyagira dda gyasaakala dda basaba nno erinnya kimu erinnya lye basaba ndikubuulire erinnya lya yesu bayita erinnya limu yesu tuyambe yesu nyamba yesu buli muntu ali ku lulwe yeefaako yekka kati kankunyonyole oba nsooke nkunyonyole bye baali basaba nkunyonyole biri ebyali mu magombe muli mu mazzi nsookere kuki sooke tujjewo baali basaba bikire ntyoke tugende mu biki bye walabayo awo magombe ebirala abantu baali basaba nga bagala kuva nga buli muntu ali mu magombe nga yagala kuvayo akole kyakomewo ku nsi lwaki baali baagala bakomewo ku nsi kubanga bakimanyi nti tali n'omu agenda mu ggulu nga talokose
bakimanyi nti nga omanyi nti kati nga olaba nti tosobola kuva ku kisaawe nga tolina ki passport tosobola kuva ku kisaawe nga tolina tiketi tolina passport tolina visa bakimanyi mu bwongo bwabwe nti tosobola kuva kuyingira ggulu kubanga bakimanyi eggulu kyekifo ky'okwesiima bakimanyi bulungi nnyo nti tosobola kuyingira mu ggulu nga tomaze kuyingira ku nsi kwenenya olaba kati olaba samya abantu bwe baagala okuyita it is late baagala tebakomewo kye baabagamba edda baagaana kikola ne bafa olwedde baabagamba nga babagamba enjiri nga enjiri ebuulirwa mulokoke emwenenye tebeenenya baali balinda ndowooza oba batuuke Magombe baate balyoka ate badde ku nsi which is late kuba kasitoofa it is late nze bannange baganda bange nali nfudde nafa ekinya kiri nga abantu bakaaba Yesu tuyambe Yesu jangu nyambe Yesu ebintu binyingira Yesu jangu tuyambe gye nalabira omusajja omusiraamu omusajja nga bwofa ogenda nga bw'oli n'entalabuusiyo ng'omusajja agamba ng'eddoboozi lyamusaakaladda ng'agamba nze Yesu nyamba onzize ku nsi bwe nadda ku nsi ngenda kubuulira enjiri mbere pasita n'entalabuusi ngenda gijjako oyo naye yaliyo n'alaajana ng'alaajana ng'ayita erinnya lya Yesu emirundi n'emirundi nyamba nze nve Magombe bwe naava Magombe ngenda genda ku nsi mbere pasita nga tewakyali oyo naye yaliwo nga tekyasobola nga ate sami bwofa bw'obeera n'omudaaligo n'obwenzi bona amacupa g'ag'omwenge buli kimu toba kwekweka tolina buli kyoli embuto zejjeemu obwana bwo bukugoberera obadde mwenzi abakazi bonna bakugobera wali bakubeerako munsi ey'omwoyo wali bakubeerako bikikolwakyo ko abadde babo bannange nalaba ebintu gye nalabira omusajja omu nga waliwo omusajja omulala gwe nalaba omusajja ng'agamba nze Yesu njagala mbeera embwa ku nsi can you imagine okubeera embwa ku nsi ng'eri watabuse nga yagala akomewo mbu ku nsi at least abeeremu embwa at least obeeramu embwa naye ndowooza nga tobadde Magombe wabi ng'abantu bane ng'abantu ab'enjawulo balaajana nalaba obuwala bwamalala obwali ng'abantu balaajana bakaaba nalaba sami bw'oba ofudde ensebe ekomi naye ate abantu kye batamanyi bw'ofa oyingira ttano gy'otamanyi kisinzira ku kiki obadde oli ku nsi obanga obadde mulokole oteeba eggulu ng'ate obadde mulokole nga waddala bw'obeera ng'ogenze bw'ofa nga tolokose obulamu butandikirawo bano abagamba mbu bettambu simanya ne bettambu bawona ensi obulamu butandikirawo ennyini owookomye ate eri kiba kika kubanga ogenda mu kuzikirira abantu balaajana abantu ne bakaaba abantu bagerenya abantu bayogera ennimi ze batamanyi nga bayogera Yesu bamanyi wali Yesu yalokola sami oluba okutuuka Magombe kye nalaba ng'oli musamizi ow'amaanyi gwe bawaana ku nsi ng'oli mutemu w'amaanyi gwe bawaana ku nsi nti gwe wamalayo oluba okutuukayo dakika netawera nakwera otandikirawo okukaaba Yesu tuyambe Yesu wawabi oluyimba lw'osanga eri bayimba lwe luyimba lwe bakolaki lwoyiga lwaki ekintu kyekyo kyali bwe kityo tuddeyo mu kyawandiikibwa ekyawandiikibwa kigamba nti buli lulimi lulivunamira ekitiibwa kya buli luvivi lulivunamira ekitiibwa kya Mukama buli lugamba nti Yesu yaani ye Mukama nti ne bw'okola otya togenda ku escapinga linnya lya Yesu ne baba nga bakuwaana nti gwe atemudde ensi yonna gwe terrorist asinga waliwo otagenda ku escapinga you're not going to escape that Jesus Christ is Lord you have to bow down nti ogenda kuvunnama eri ekitiibwa kya Katonda ogenda gamba nti Yesu ye Mukama oyagala toyagala naye ekibuuzo ogenda kwatulira wano oba kwatulira Magombe so basically Magombe kukaaba naku nze Mukama gye yandaga naku njereere gwe munnange okwewonya geyo nakulokoka Magombe gye wali Magombe kati batu waliwo abangamba nti Magombe tuli nago wano kusinziira ku ggwe ku kye wategeera ne kye wamanya Magombe nti kiri wano tuli nayo wano olwa batugamba tuli nago wano ku nsi Magombe kisoboka okuba nga kiri wano oli wagamba bwekyo kiyinza okuba nga si kya bulimba lwansonga sami omanyi abali mu nsi ey'omwoyo abasabi waliwo okimanyi nti nno essaawa 8 obwekiro oba ssaawa 9 ng'oli musabi w'osirikiramu bw'oti okimanyi nti waliwo amaloboozi g'owulira nze mbabula kino nkibuli amazima njogera n'abantu abali spiritually grown up okimanyi nti bw'osirikirira ennyo ng'osirise va ku bino ebyo abaleekana okimanyi nti waliwo ensi gy'owulira nga luwa okukaaba kw'owulira
gwe kigezeeko kirabe omuntu yenna kigezeeko sawa mulana ogwekiro oba mwenda ojja kusirikira bwoti waliwo amaloboozi g'owulira waliwo ebintu by'owulira abantu bakaaba ago gaba magombe magombe gawulirwa waliwo n'amaziga we gawulirwa ennyo ne gayita namu amagombe oli wagamba nti nze sijja gamba geographically nti katonda ye katonda akola ebintu bye nga bw'ayagala nze sijja kugamba nti magombe gali wano oba gali wa sijja gamba nti oba gali ku nsi naye njagala nkubule nti magombe it's a reality era gayinza n'okuba oba oli awo gali wano naye nze kyengamanyiiko nze manyi nga yensi eddako okusinziira ku bujulizi bw'ono omuwala eyafa n'azuukira ku aida kuba nze mmanyi nti nze mmanyi ng'ensi bw'ogivaako dda ku nsi gye bayita magombe nze okusinziira mu spiritual geography naye era tekigaana kubanga gali kuba katonda ye akola ebintu nga bw'asobola asobola gayinza okuba nga gali wano naye nze kyemmanyi nze ngaakuze mu mwoyo essaawa ezo ekiro ezo zenjogerako nga buli muntu yeebase bw'osiriikiramu ojja kuwulira waliwo amaloboozi g'owulira waliwo ky'owulira tuli ku oyo omusabi please togira mbu naawe osiriikirira mb'owulira amaloboozi osobola okuwulira ga amaloboozi owulira abantu nga bakaaba oba toli musabi osobola okugawulira please wali oli musabi nnyo tutegeera nnyo byabwakatonda newonaasirika tolina kyojja kuwulira so tuli ku abo ng'omusabi era nga spiritually you active osobola okugezaako n'okiwulira ojjaba otugamba mu comments awo kati obubaka of course nanga yenagambye nti mu ntandikwa nti bino gye tuyise yonna kulaga nti omuntu agenda obubaka gwe baatika obubaka eyo gye yayita okulaba nga ate atandika relationship ye ne katonda nga wootulaze kati obubaka obw'ekkanisa mukama bwe yakutika ogambe ekkanisa bubaka ki obwo because tuyinza okuba nga lwaki nkusaba obwogere nga weebuli without fear of favor nti nga we nagambye omuntu waatumibwa ayogera gwe mulimu gwe okubikkiriza n'obigaana si gugo gw'oyo awuliriza yamanyi ne katonda we naye ate most importantly nti buyinza okuyambako ababadde mu kwebaka ne bazuukuka bubaka ki waawo era neebaza mukama olw'omukisa guno nti ngenda kuwa obubaka bwe yantikka eri ekkanisa ya Uganda ekkanisa y'ensi yonna ekkanisa ya mukama waffe Yesu kakati kye nalaba Sami yaŋŋamba nti abaweereza abasumba amakanisa gali ku byabwe twava ku bibye bali ku byabwe mukama amala okukuwa omukisa noweerowooza ne weewa amadaala n'ogamba nti nze musumba ne tayito n'ogyewa ne weewaawo n'amakooti n'ogeewa bali abalala ne babeera nga ze ndiga ng'era ggwe musumba neneeyisaayo yonnyini olaga nti gwe weewaawo oli mukulembeze oli wayitibwa naye ate bali abalala obalaga nti oyewukana ku bo naye ate Yesu gwe tulaba ye Yesu agenda n'anaaza ebigere by'abatume nze Yesu gwe nkugambye ebiseera ebisinga byandabikiramu oluusi ajja nga Yesu wange mukwano gwange oluusi alabika ng'omukadde oluusi n'alabika ng'omwavu ennyo ye Yesu Sami tulokoke tubeere balokole Yesu gwe mu profesi nga si yeye Yesu gwe mulaga gwe ekifaananyi kya Yesu kye mulaga si kye kituufu abalokole abasumba n'abasumba bali high class ekifaananyi kye mulaga sigambye nti nno mweggyeko amakooti oba mubeere baavu nedda si kye ŋŋamba emitima gyammwe emitima gyaffe abasumba butumala mukama waba amaze otuwa obugagga nga amaze otuwa ssente tufuuka banjawulo tuddeyo wali nti tutandika okulabika nga banna abalala tubalabira mu kilasi ndala naffe twalabira mu kilasi ndala Yesu gwe twogerako ngambye nti Yesu wakwagala lwaki Yesu andaganga masiikini andabikiranga masiikini andabikiranga masiikini andage nti ye bamasiikini yeye wali wakugambira nti temwanyambazanga temwandiisanga mu kigambo kye temwandiisanga kubanga ejiri eno ebigambo bino mbyogera nga nzija ekigambo kya Katonda temwandiisanga temwanyambazanga temwankyaliranga ku malwaliro lwaki Yesu ateekako obwannannyini bw'abo abantu abanaku abo yeteekako kubanga ye kyali
lwaki ayinza okuba nga takiri naye ayagala weetowaze ku sseeryo obeerenga omutima gwo gwetowaze gukome ku levo y'abantu abo oleme kwefuula nti gwe maama wamalayo gwe ssebo wamalayo gweoli mugagga otambulira mu bire ayagala obeerenga bali omutima gwo gufaananenga bali oyambe obeerenga osobola okuyamba abo abatalina weerabenga abo weerabenga abo bamasiikiini obeerenga toli wa malala Sami wano waliwo omuyimbi sigana kwogera linnya lye yali muyimbi wa gospel nagenda okuweerezaayo ewuwe ne mugamba halo n'agaana okunnyanukula mu studio ze ne mubuuzaako n'agaana okunnyanukula so omuyimbi oyo bambi n'okugwa yagwa lwaki ogamba nti yagwa goge mazima naye mukama nkozi ajja mubbulula bubbuluzi era bwamdaba ajja kunzijukira amala gano si kirungi amala gamusukka abayimbi ba gospel abaweereza ba Katonda mulina amalala kyemuli si katonda kyali mwetekako amakooti mutambula mu mamotoka ga bbeeyi ebyo Yesu si byali mwetekako entiisa entiisa Yesu gy'atali omusumba obeera otya omusumba weewaawo muti okuttibwa nobeera ng'oliko kugamba security esimbi naye waliwo embeera ezimu omusumba n'oba ogambye nti nno oli bize nnyo n'oba ng'ogambye nti waliwo abasumba abamusami nga tebalaba bantu abasumba abamu temulaba bantu omusumba omuntu najja n'agamba nti naawandika ebbaluwa nti njagala kulaba gundi nga tasoboka oyagala mwagaza ki abantu abamu basumba mmwe mukama atikka abantu abamu be muyita abanaku n'abatikka obubaka abantu ne bajja gye muli ne mugamba mu bannabbi ba bulimba ekyo mukama yakiteeka ku mutwe gange n'agamba nti gamba abasumba abo nti gye bali si gye balina okubeera bwe mufuna ebitiibwa wewe Katonda kambabulira yabateekako obukuumi era wagamba nti ofeera ofana mu buliri bw'onoofiiramu mweteekako obukuumi obungi ebitiibwa ebingi mukama n'asindika abantu era kyemmanyi omunaafa agenda babuuza ebibuuzo bingi mukama aleeta abanaku ku makanisa gammwe nga bambadde n'amasiripa basha bammwe ne babatunuulira ba receptionist bammwe ne mugamba nti gwe omwagaza ki kyokka omusumba y'omu omuntu bw'ava obanga oba Stanbic banka ng'oba ye manager wa Stanbic banka ng'ayagala okumulaba mangu ddala ewe bamuyisizeewo paasi ebyo byemukola si bituufu eyo Yesu wammwe gwe muliko mulala nnyo ku Yesu yennyini gwe mmanyi nze obubaka bwe yantuma eri ekkanisa ebintu byemukola si bye bituufu bye mulina okukola ki mulekerawo amalala omuntu bw'aba azze mu kasiripa ke mwanirize kuba n'engalo gamba nfunye omugenyi omuntu bw'aba azze ku kkanisa yo ng'ayagala kulaba kuba engalo gamba nti ono bamwe n'ekyayi omuntu mu kkanisa olina okubeerawo department ya hospitality omuntu bw'aba azze nga gola ddala gw'omulaba munaku mumanyi n'okugamba nti akasajja akanaku kagende kalabika kabbi abantu abamu tebalina na sente ze balya tebalina na mmere gye bagenda kulya kakati mwaki generalizinga nti buli muntu mubbi nze Yesu musami yaŋŋamba nti abaana ba Katonda tebakyayamba olaba bino ebintu batera otulabula bannange mulabuke omuntu ayinza okujja neyefuula ng'omunaku ng'ayagala kubba muwe mu bubbi bwe ono ye Yesu gwe njogerako oli ku street Kampala olw'akantu omuyaaya azze tategerekeka bagenda kubuuza ebibuuzo byonna bagenda bikubuuza ajja kubuuza lwaki tewamuwa gw'olina amaanyi agawula omubbi n'atali mubbi ye ne waba mubbi lwaki tomuwa kuba tabbye okitegeera tabbye azze n'akusaba mulina ekintu kyemugamba nti ono mufere bafere bayitira ne bajja ku madirisa gammwe mu abagagga abayita abagagga ate nga muli baavu kubanga abagagga be bagagga mu Yesu mwabayita abagagga bafunye ku ssente omuntu najja ku dirisa lyo bana abascrolling amadirisa akasajja kanako bakakyo oba bana abasudani oba brother bana abakalamoja abenguudo abasaba ku nguudo ne bajja nakusaba nagamba musajja nsaba nyambo mpe kikumi bwe kiti amadirisa n'ogambusa bannange tweddeko oyo si ye Yesu naawe awulira obubaka buno nga toli munokole oyo gezaako okutegeera ekifaananyi kyengezaako okujjayo wano Yesu gwe tumanyi nti Yesu wakwagala twayonoona buli kimu ne tukyonoona bwe twafuna ssente abamu twafuna ssente twalowooza nti abala kati wateekawo boundaries tuzimba ebikomera tetuganya abantu kubiyingiramu
n'amamotoka gennyini tuteekawo ne tugala abantu oli ayagala sebo kajjambo toyagala kumanya okuba otya okusaba naye ate oyo si ye Yesu ayagamba vaayo eyo mu bitiibwa byo genda wansi mu banaku olina obusobozi lwansonga n'ezo sente z'okuuma ennyo zigenda kuvaawo zife omanya ogenda zireka bazigabanye bazitwale sente okuuma zaki bayibuli yennyini ekugamba nti toleka ebyobugagga muterekere eritakola ki eritagwawo ebiyenje eterekere tagenda kuliibwa biyenje agamba bayibuli yennyini egamba nti tereka mu ggulu atali biyenje otali mmese naye ffe twakoledde erinnya mu kutereka ebyobugagga mu nsi muno bulono obubaka bugenda eri abasumba mwagala abantu mubeere n'okwagala Yesu gwe muprofesi nga si ye Yesu omutuufu nagambye nti Yesu alabikira mu kifaananyi ekyomunaku muddeeyo okunonoza Yesu yennyini omutuufu mbanga mwagala kuteeba ggulu kubanga nalaba nga sami abasumba bagenda mu geyeena ekyo kintu gyekiri ye bali abasumba bagenda mu geyeena bw'obanga okakasa oyagala kuteeba ggulu nga toli ku bya ssente ddayo okunonoza mukama waffe Yesu abantu bwe bajja mu kkanisa mubaanirize mubaagale mu kkanisa mugiramu bamalayika ba Katonda ate wano omusumba gw'omanyi bulungi omunaku w'omu kkanisa omumanyi naye temubayamba n'ozimba olubuto n'ogula amamotoka ag'enjawulo ne mugamba n'okugamba nti kakati omukazi simanya batwogerera tetulina kugula mamotoka ogenda gagula gonna taata mamotoka 8 naye ojja galeka Yesu tagenda kusaba mamotoka agenda kusaba bibala byewakola mu nsi agenda kusaba bameka bewakola okwagala ne bakyusa obulamu bameka bewakolera paasi abasumba balina connections musobola okukola projects eziweesa abantu ki emirimu mu makanisa gammwe musobola okukola projects ezitraining abantu emirimu ebyo namwe bisobola temwezimbya kwekusa fedda sami bwe twabeeranga mu scripture union ku ssomero lyaffe zerasamula St. Kalemba Nazigo SS twabeeranga ne scripture union sami twakuŋŋaanyanga ssente ne tuziteeka mu kibbo esente ezo zaleetanga bapriests okujja owewaawo twawangako transport bapriests okujja otusomesa bapriests bwe twafunanga mu scripture union sente ezo banenze sami nayagala nnyo ekintu kye twakolanga twakuŋŋaanyanga sente twabeeranga mu kisulo omwana eyagwanga mu kawu esente ezo ze twakuŋŋaanyanga mu birabo kubanga mu kusaba kuno mwabejjerangamu abantu abagenyi ne baleeta oba abasomesa ngaabo oba headmaster oba oliawo oba baani oba abantu ab'ekyalo ne bajja ne bayingira essomero ne basoberamu mu scripture union kati sente ezo twazikunya n'abaana bennyini bakuŋŋaanyanga sente esente ezo zayambanga abaana nze sami siryerabira twalinanga bapapa ne bamama bwewabeera nga tolina pads oba oliawo oba sukaali akuweddeko nga yo sisitimu yaffe ng'akuyimiriramu sabbuuni ng'oyo esente zetwakuŋŋaanyanga ebirabo twakuŋŋaanya nga baganga ogenda n'olujesali nga ogenda n'olaba gundi ogesooka kulaba papa papa bw'omulaba ne bakuwandika ne mu kitabo nti Vivian yafunye 15,000 oba 1,000 gwa sabbuuni ne bakiteeka nawali nti gwa sabbuuni gwa sukaali natya twalina Katonda mu scripture union bannaaye twalina Katonda yennyini oyo yenkola erina oba mu church twalina ate abaana baasabanga ne Yesu nakka twalabanga obulokozi okiraba embeera eyo twalina obuweere twalina kugamba ekkanisa yalinga ey'abatumi twagwangako omuliro mu scripture union ya St. Kalemba mu period ya 2000 eyo mu biseera ebyo abaana baali abandaba ogizi bange babimanyi ba comrades naye ka tuli mu church tuli mu kanisa nga abantu bafa enjala mu church naye nga mukuŋŋaanya ssente ate mwe ne mubooke sami sami ne kino kankiyiseewo buli lunaku bakuŋŋaanya ssente za kuzimba makanisa ekkanisa yeetaggwa yabaaki okimanyi ti sami singa okwagala kuyingira mu kkanisa kanisa nebanga yakwagala tomanya na ssente gye ziva buli muntu olya badde ekkanisa yawali balina okwagala onokulanga abantu babeegattako baasitudde kintu kuzimba kyaki okitegeera ngogenda okulanga abantu babeegattako nga mukama yabikola singa mubeera ne sisitimu eno singa tuba ne sisitimu eno ey'okuyambagana abantu tukoze ebintu ebitaliiyo mugambye abalokole mukooye era mugambye nze abantu sinakoowa okuyamba tokoowa kuyamba tetolina okwagala tetulina kukoowa kwagala nga bayibuli bwegamba nti okusonyiwa omuntu olina okumusonyiwa emirundi egyemisimanya emirundi 7 mu emirundi 7 ekyo bwe yakyogera yali ayogera ku kwagala
toyina kukomya kwagala abamu mwagadde ne babakola bubi ne mugamba nze nakola bwe nti bakola bwe bati genda mu maaso kubanga Yesu wakwagala. Yesu yennyini omusajja eyali atemyeko gundi mu Bayibuli abali bazze okumutema abali bazze yamusanako okutu yagala n'akuzaako kugamba okwagala kwe kwali kwalubeerera nga tekukoma. Yesu nze bane mbagira ekifaananyi kya Yesu omutuufu. Amalala gano ge mubeeramu amalala ne munyooma abantu ne munyooma obuweereza obw'enjawulo. Oli ayinza okuba nga mutume, oli ayinza okuba nga nnabbi, ne kino kankiyiseewo. Okimanyi nti guno omulembe guno teguli mu bannabbi? Guno omulembe gwe tulimu temuli mu bannabbi? Ate be tulaba. Nedda, kankitereeze. Guno omulembe gw'abasumba. Omusumba yenna kasitabe kavunaabeerako nnabbi agamba oyo nnabbi wa bulimba. Newankubadde nga bannabbi ab'obulimba weebali era nga tubamanyi. Katonda gwe tusinza ye Katonda w'omu biro by'aba Danyeri, biro by'aba Isaaya, ye Katonda y'omu. Okyogedde in the sense nti guno omulembe bo balowooza tewali bannabbi era buli ajjanga nnabbi aba wa bulimba strictly naye bo okubasumba bo batuufu. Okitegera ekintu kirungi tukitereeze okweyagaliza. Bo balowooza nti tewali bannabbi. Basumba bangi nnyo musse obubaka obwali badde bubaweebwa nga olw'okuba temwayaniza kirabo kya bwannabbi. Ate n'amakanisa gammwe gagudde olw'okuba temuli mu kirabo kya bwannabbi. Temukkiriza nti Katonda mugagga, mulowooza Katonda tasobola kulagula, tasobola kuweereza bubaka. Mukama abaweereza nnyo obubaka obw'abakazi abatategeerekeka abatambadde nangoye ennungi, obusajjasajja obutategeerekeka, obujjanga obutamiivu weewaawo sogamba batamiivu, naye Katonda aleeta omuntu nga ddala ali off nga si mutamiivu naye nga talina ssente nga munaku. Ng'olina kubeera mukakkamu owulirize. Tebabutwala ssebo. Nze Mukama nze nina experience nyingi ku basumba. Era ne bwogenda obugenzi nti njagala kola musumba gundi ani amwagala omwagaza ki basooka ne bakubuza ali ba secretary ne bagundi omwagaza ki. Omuntu bw'aba nga talina kisi nga talina kisala ng'azze nga mulambulukufu nga ayagala kulwa musumba ng'alina obubaka baweereza mmwe asha mmwe ba secretary mmwe lwaki abasumba bano babagamba baba ne system eyo lwaki baweereza mmwe temuddira ne mukwasaganya ekintu kyammwe ne mukkiriza abantu ne bajja nga we bazze kubanga Bayibuli egamba nti jangu nga Yesu bw'abaga nti jangu nga bw'oli gwani omwana w'omuntu ogamba nti omutajja nga bw'ali. Nze munnanno naddemu nali ndowooza nti munnange olumu abasumba bano olumu tubanenya naye bano ba asha bano ba sekuritale be balemesa obafa okutuuka ku basumba abo nga n'omusumba bambi tamanyi. System ebeera ku bo. Yaba yabagamba. System ebeera ku bo ssebo. Kati kiyinza okuba nga waawo sekuritale ayinza okuba wattima naye ate era ne system yennyini ebeera munda kubanga singa omusumba ateekawo ne kamera ne zibeerawo naga nti wano buli ajja era system eba ekola. Omusumba kyayogedde era kiba kikola. Musumba mune waliwo ayagala kino. Mugambe ngenda mulaba ku lunaku bwe luti. Abasumba abo babale. Abasumba abasinga bashaddalinga obuweereza obubaka. Abamu ne babubawa ne bagamba oyo nabbi wa bulimba. Waliwo n'omusumba w'emutundu omu gwe sigenda kwogera linnya. Baba obubaka n'agamba mbu bamuwa obubaka sigamba bino ebya social media oli yagenda n'asituka ddala n'atuukayo ndoza n'abuyisaamu amaaso n'agamba nti ate nga bambi we yabyogera nze bwe nabibiwulira obubaka bwalimu amakulu. Oli yajja amugamba nti oba yali amugamba nti tulina okweyongerayoko wano tetukoma wano. Kati ndoza ye teyakitegera mu nsi ya mwoyo yali alina okipiikingirawo n'agamba nti tulina okweyongerayo naye ye ate bwe bamusanga ng'ateredde yagamba bugambi nti ate yatusanga tuteredde ate n'atugamba nti tulina okweyongerayo kati gagamba nga tebikwatagana nga tiye n'alowooza nti oli yali mukyamu kumbe yali yateka obubaka wansi. Ate nnyabo bassebo ne bannyabo abasumba baffe Katonda akozesa n'ebikere oba ng'ayogeza n'endogoyi ebyo bino bye bigenda obbalemesa okuteeba eggulu. Nagambye nti Yesu gwe tuliko mulalamu kuwammwe gwe mumanyi gwe wammwe maama wa bitibwa ali eri mu bire talaba banaku talaba ki ye wammwe mulala. Kyovulabanga n'ebyamagero sami byabula kyovulabanga naddala mu kanisa ya Uganda ebyamagero byabula enjiri yennyini yabula abantu balwanagana ebintu bingi ebihappeninga kugamba kasita omubiri guno gwongera okuzimbibwa guzimbye ddala ne guva ku mwoyo n'abula.
awo ndoza tuveewo tudda wala ku paati endala ate waliwo yala w'ekyenjagala okwogerako ekirala paati endala yakusinza ndowooza anti kyekyo genda bugenzi mu maaso nti nobako so basically obubaka obusooka bwe wafuna bwa church kwetereza especially abasumba kukakkana kubeera basumba ba buli omu tebalonda mu level ate obulala kakati okwongereza kw'obwo ndoza kanyongere ddala awo ate n'ekirala omwoyo omutukuvu kye yandaga ensi ngagga n'okutusinga mu bye bakola nalaba nga waliwo Mukama yandaga department y'okusinza oba ey'okutendereza eba ey'oku in fact kanjikole bwenti okubuulira enjiri kwa bika bya njawulo waliwo abuulira enjiri katuuti ne wabeerawo w'oku street ne wabeerawo ow'ennyimba ekyo nakyo kanjitereze abasumba abasinga bamanyi nti okubuulira enjiri oba obusumba oba enjiri y'abasumba bokka abamu we balowooza ne batasobola kuyimusa baana bano bayimbe ekyo Mukama yakikoonako ekyabayimbi abaweereza abantu abalina ebitone ebyenjawulo mu kkanisa mujjudde ebitone sami ebitudde muli ebitone eby'okuyimba muli ebitone eby'emizannyo muli ebitone ebyenjawulo by'amazina abasumba temukoze mulimu munene kuyimusa bitone bino sigambye nti omulimu gwonna guli kumu naye ate mwe abakulembera amakanisa mwe abalina okuinitiatinga ekintu kino okubeera mu makanisa era we mulaba abayimbi ngaabo bambi oluusi ne mubanyooma bayimbi bangi nfunye stories nnyingi ku bayimbi ddala ab'amaanyi aba gospel nga basumba babayiye nnyo oluusi bambi ne batuuka ne babanyooma ne bamalamu amaanyi banaye muyimuse ebitone ebyenjawulo muyimuse obuweereza obw'enjawulo obuweereza obw'obusumba si bwe buweereza bwokka tulina nga bwe nayogedde nti tebaaniriza birabo tebabyaniriza bamanyi birabo bya busumba bwokka mulimu bannabbi mulimu abaweereza abayimbi mulimu abasabi nabo mulimu banaye buli muntu ayanirizibwe mu kiti kye buli muntu akola omulimu gwe mu kiti kye ono Yesu si wuwo gwe wekka ng'omusumba Yesu wa buli omu ate gwe si ye gwe mukama wa Yesu oyo gw'ogamba Yesu ye mukama wo kati sabi tugenda kudda katuuti n'obuweereza obwa katuuti kakati obuweereza era obwa katuuti era babwefuga abasumba bombalaba obuweereza obwa katuuti obuweereza kati tugambye nti tubadde wali eri ku buweereza nti obuweereza si musumba yekka ye muweereza nga bo bakitwala nti musumba gundi nedda omusumba ayinza okuba musumba w'amaanyi naye mu kkanisa omwo mulimu abaweereza abalala mu biti byabwe kati kyengezaako okujjayo muntegeere bulungi we tuba tuzze katuuti buli muntu mu mafuta ge musumba buli muntu mu mafuta ge muweereza w'amaanyi atujja nakwesanga nti ate oli ayera ekkanisa ye muweereza akusinga oli ayinza okubanga mukubi wa ngalabi oba mukubi wa ngoma naye muweereza mu kiti kye kakati nze kyensaba abasumba buli muntu mumuwe omwaganya akuweereza obuweereza bwe nga bwe bulina okukola ki okuweerezebwa omuyimbi nalaba akavuyo kali ku kuweereza ku kuyimba simanyi lwaki abasumba mulowooza yemmwe bakabaka b'ekkanisa simanyi lwaki abasumba mulowooza yemmwe kabaka ye Yesu abasumba abamu balowooza nti ba Alpha and Omega b'ekkanisa ekyo kinyiiza Yesu kimunyiiza yaŋŋamba Vivian Sika lwakuba abasajja bano beerowooza nti be Katonda olunaku sami lukya nga si gwe agenda okuweereza nga Mukama gwe oba ng'otambulizibwa mu mwoyo nga Katonda alina gwakulondedde olunaku lukya nga sami si lwakubuulira na njiri nga lwakuzina buzinyi olunaku lukya nga lwakutendereza butendereza olunaku lukya nga lwakusinza businza si buli lunaku nti musumba nedda Mukama ye musumba waffe Yesu abasumba beefudde nti be bakabaka nedda katudde ku katuuti ak'obuweereza obw'okuyimba abaana batandika ettendo ne basinza abaana baba n'amafuta abo boolaba ne batwala ekintu kakati bano abantu ekkanisa naturally baziteekako limit oba baziteekako order
ngawe nagambye wali ku ntandikwa nti ekkanisa etandika amakanisa gonna gatandikibwa ku musingi gye basanzeewo ate gye emisingi gye basanzeewo misingi giyimiridde ku musingi gwe bayita oluusi kakati twava ku misingi gino egy'eddiini kati ku ddiini kuno kwe twatandika ne tuzimba ekintu ky'obulokozi naye ng'eddiini gye twavaamu ebiseera ebisinga kubanga amadiini agasinga gwe twekutulako okuleeta obulokozi kakati bambi neweesanga nga mu kkanisa emmisa ezisinga nga bwe zitambula ku nnono zino ez'eddiini ze twajja nazo ennono ezatukola bwe tuti wekivaako kino kyekiddako mukama tagaanangako oda naye kino kyendeeta ogende buziba gwanoonya katonda ogende buziba olekerawo okutambulira ku bintu nga wobirowooleza nti webirina okutambula saako zo zisobole okweyongerayokko olekerawo okulowooleza mu saako yokayoka gy'obadde olowoolezaamu nti nno abaana bajja ne bayimba Yesu n'asiima okimanyi nti sami tutuuka ku ssande olunaku olw'okusabanga ku ssande luba lwa kusinza mukama okimanyi Yesu oh Jesus kakino kambabuulire Yesu nga wolaba nti nga wolaba eddungu nti teriyina mazzi Yesu alina ennyonta y'okusinzibwa n'okutenderezebwa he is lacking it tayina kutendereza tayina takuyina akwetaagamu ffe tetulina kutendereza tetulina kusinza kirakinga mwabasumba ennono esinga emiramu egisinga omulamu ogusinga gw'ekkanisa engeri ekitambiro kino ekyekkanisa 100 oba nakatugambe 75% mugitambuliza ku mmwe kyokka ng'ate mukama waffe Yesu tumulaba nga ayina ennyonta y'okusinza ayagala akuwulire ayagala awulire abantu bano abaze mu kanisa ebigambo ebibavaamu ayagala abawulire nga basinda nga basinza nga bamutendereza kakati sami netufuna abaweereza abaana ba Katonda abasinza ne baweereza bambi n'amala okuweerezayo ddakiika ze nga 20 abamu ba 20 ago ne bajja nemukunaanako vaayo omwana ngo ayingidde mu kisa amafuta gazze atandise okulagula nalaba omuweereza omu ku kkanisa emu omwana yayingira mu kusinza n'atandika okulagula n'agamba mpulira owa kansa ng'awona mpulira owa sirimu mpulira owa kansa awona ng'ali mu kusinza amanya ekyaliwo olw'okuba omusumba yali wali omutume ng'alindiridde yajja alagule kakati kye bakola ne bajja ne bamukomako nti astopinge omusumba oli ajja akola eki ogwo gwe mulimu gwe eyo session ye era bangi mulowooza nti eyo session yammwe mwabalabbo abalala tebakugamba abaweereza abalala tebalina kulagula tebalina kugwako mafuta tebalina kubaako kye bakola mwe mulowooza nti eyo session kyokka nga n'ayogera bane Katonda akola ebintu mu ngeri ye abantu mubaleke baweereze omwana ne balyoka bamujja ku kituuti nawulira obusungu ne ngamba kiki kino jjukira ffe tumanye ebintu ne ngamba omwana kati Katonda amaze okutambula ate bamujja ku kituuti abaana mubaleke basinze eyo ekkanisa ogamba nti yiyo naye ogenda gireka ekkanisa ya mukama waffe Yesu abaana bwe baba bazize okusinza mubaleke basinze bemale eggoga mbalekera obawa time nze ebintu byengenda okwogera bizibu era temugenda bitegeera era mugenda na bishadari nga mugenda gamba si bituufu mukolanga bye mubyagala naye mubikoze tebibayambye mubikoze n'ebyamagero tebikyakolebwa temukyawulira amaloboozi ga Katonda mutandise nakwenda abasajja mutandise nakuwasa abakazi balala muvudde ku bakyala bammwe temukyawulira na message za Katonda muvudde ku mulamwa mutandise kulwanagana kubanga lwaki amaloboozi ganake eddoboozi ly'eggulu mwalivaako eddoboozi ly'omwoyo omutukuvu mwalivaako temukyali ku mulamwa Yesu oli gwe njogeddeko obwetoowaze temukyamulina mubeere free abantu baweereze nga bwe baagala obuweereza buno buli muntu asobola okuweereza nga bwagala asinza n'asinza kati mu kusinza kuno sami omuntu asobola okusinza amafuta ne gamukkako ne service nekoma ng'omusumba otudde wali service nekoma si yeggwe Katonda wa service si yeggwe mukama wa service muleke service etambule nga bwe yagala muleke omwana asinze amafuta gamugweko alagule kansa abalema batambula alagule omwana alagule gwe yadde tukimanyi nti olina tayimu yo omwana muleke asinze muleke alagule abaana Katonda yabalonda nabo baweereza ndoza tutegerekese tutegereka bulungi ebintu bitambula bulungi tutegerekese bulungi era ndowooza obaka butuuka bulungi basically oli mu butematema naye ng'ekisinga obukulu kanisa kweddamu ekanisa kweddamu kubeera nga tuddayo wali we twasookera
tunoonye we twabulira tuddeyo ku mulamwa. I think ye message gy'oli mu kuwa abantu ate nga kituufu kubanga ate kati TV sizezajja nti buli kumpi buli omu alina TV. Bw'aba ne TV n'amateeka ge. Osobola okulaba TV ku Sunday. Nti oba katugeze olabe ku TV y'omulokole. Omusumba nga yaliko mu saavisi yonna okuva yakutta akazindalo ku ssaawa ndowooza nga 4 paka nga 9 yasoma ebirango yagira ssente ze bakuŋŋaanyiza yasoma ebigenda maaso mu kyaki ebyetagisa yabuulira yasabira yasiiga amafuta yakola buli kimu yayimba noyimba yatendereza nogamba naye kakati woba wali buli kimu wali osobola okyekolera lwaki teweesumba okitegeera you see abantu abamu bano tugenda tuuka olumu tulebeerawo nga tuve mu bino tube nga tetukyabatiira ddala nga twogera kaati because I think we twogera ne twogera omanyi bawulira nnyo emirembe waliwo yaŋŋamba nti bawulira nnyo emirembe buli w'oyogera ne woyogera ku nsonga nga ekwata ku musumba oyo for example alaba naye era n'akitegeera nti oyogera ku ye nti alina okukyusa azironga azitomwogedde linnya waliwo yaŋŋamba nti tebakuyinaako buzibu now that is how decade we have become nti tutya nnyo abantu banaatujajinga batya batwogeddeko biki ekifaananyi kyaffe maaso gaabwe tulabika tutya okusinga Katonda yatulaba atya era ye talina buzibu kukeera ku makya n'afunisa abaana b'abandi embuto mu kyaki azironga azimawulire tebifuluma naye tamanyi Katonda yamulaba tafaayo ekisinga okuluma abafunisa embula ne babakangakanga kyokka nga musumba tekigaana musumba azironga azadifendinga ebintu bye byakola ne waba amanyi bikyamu ayagala ayimire kazindala abalage asomeyo kavaasi kamu tamanyi vaasi gyesuula evuddewo asome kavaasi kamu abeereku ekyakidifendinga naye nga ffena tukimanyi oli mu bwenzi. I am very sure bakola ebintu ebyo mutima baba bakimanyi era baba bakimanyi omuntu alimba mutima abamanyi nnimba okitegedde ayinza okuyiiyayiiya naffe n'otukkirizisa naye gwe mutima oba okimanyi nti ebyaddala nkola ki nnimbera omusango kulumiriza. So I think message oli mukuwa gye twetaaga ng'ekkanisa tewali monopole ku Katonda nti gwalina olagula gwalina obuwulira gwalina okukola ki. Waliwo abasumba abamu bempa ekitiibwa abagezezzaako okuleka abaweereza webali bemmanyi ye ng'amala n'omwezi nga tabuwulidde naye ng'abeeramu abasumba abalala abaana abalimu ne bamubuulira ng'atudde mu kyaki. Question is owakikola. So I think obubaka obunnyonnyodde bulungi okusinza naye ate abasumba tulina okwesibako ennyo lwa nsonga be baliidinga amakyaki gano era ziba ownership yaabwe ziba zaabwe. Oli ajja kukugamba oba tokkiririza mwono fuluma genda eri nja fuluma naye weekiti wekirina okuba ng'omusuma ekyo kino kale njagala ogira ebigambo bye obubaka obusembayo obuli ku mutima bweyateeka ku mutima gwo bweyagala otugamba. Mpozi n'okwongereza ku bubaka bwe mbadde njogera mbadde sinabaweewaawo okumalayo ku bubaka bw'abasumba nti nagambye nti bwe tuba tukuŋŋaanye tuba tuzze kusinza ekintu ekyo kikulu nnyo. Ngenda kuggirayo era ngenda kuddayo mu kkanisa wali eri kakati mu kkanisa muno mwennyini nze kambasomese kubanza already mbino ebintu mbimanyi tugenda kati katugende mu kusaba. Okusaba kwennyini kuli limited bannaye temukyasaba. Okusaba kwennyini kuli limited tetukyasaba tulina okwongeramu okusaba.
mu kusaba kuno sami amaanyi ga Katonda we gakka ne gakola okwagala kwe kwegamba waliwo abatume bomba respecting omutume Katonda abamukozesa waliwo amaanyi gana agagwa ku batume kati already nga mutume nga musumba nga mutume n'omusumba yennyini agwako amafuta kyo kibeerawo ekisa nga weewaawo wekibeerawo naye singa muba muyingidde mu kusaba munfuna nga muyingidde mu kusaba omuntu omu n'atandika okwogera wano nawo wakulu omuntu omu n'atandika okubaako kyayogera neebuuza ekibuuzo basumba mmwe lwaki temumuwa mwaganya lwaki temukkiriza ebigambo ebyo ne bivaayo kuba ekintu kino kya monopoly kiri ne mu kusaba nti otuba tusaba wano nga tukuli mu kusaba tuli mu tugenze bujukira we mba muze mu kusaba oba tojja na jjajjaawo nti jjajja nze nva mu jjajja gundi bw'ojja mu kusaba obanga akaana akawera akatalina kye kali basabo ne bannyabo mba muze mu kusaba okusaba tekuliiko kabaka omusumba bw'obanga oyingidde mu kusaba kuno okw'amaanyi nga kwawamu nga muli mu kusaba okw'ekkanisa nze ngamba n'akazina lwoba wali katadde wansi okuleka nga aliwo ekisa eky'obutume ekisa eky'obutume amafuta ag'obutume genjogerako gano aga anointing egwa ku bantu okuleka nga aliwo aga amafuta gwe gaba nga tewaliwo kisa ekyo kya okubanga oyinza okubanga okikola naye nga ku ssaawa zino just kusaba buli muntu kwemala eggoga bwe kubanga kusaba nga omuntu omu oba abantu abamu nga baguddeko amafuta n'ekisa ekyokwogera lwaki basumba mmwe abaana abo abantu abo temubaleka ne boogera lwaki mwine enkola anti eno ya monopoly mwine enkola ebasirisa nti oluusi babajja nawo omwana agwako amafuta owulira sami natandika okubanga nagambye Katonda ayogeza n'endogoyi natandika mwenenye mukole bwe muti ebintu ebyo mwali mulabyeko mwenenye mulokoke mulekerawo obubbi mulekerawo obwenzi mulekerawo kino mulekerawo okulimba nakoze bwe nti newe omwana waba aguddeko ekisa kye ekyenjawulo si kino kyanjawulo sigaba bali abavaako emizimu ng'aliko amafuta gamukubye ag'obwabaka ng'olaba waliwo ekimukubye ekyenjawulo ng'ayogera ayogere Katonda gwe tusinza si wa muntu Katonda waffe era ye kabaka w'ekkanisa ensonga lwaki wali ku ntandikwa nagambye nti nno abasoma mufudde amakanisa okubanga yemmwe bakabaka nti n'okusaba kwennyini mukumonopolizinga nekubanga tewali n'omwe kwegamba nga tosobola kusaba kwetawuluza ate era n'ekirala mu kkanisa oba oyingidde mu kkanisa sabanga bw'oyagala oba wevulungule abaana ba Katonda abali ku abali mu kundaba sabanga totya abana bayine okutiisa bayine entiisa wenagola omukono bagenda kwogera bati wenakola bagenda kukola we bati zino oba wekunkumula amazina wekunkumula gagweyo oyo ye Yesu gwenjogerako nze gwe mmanyi okitegeera ate era ku nsonga eno yennyini abasumba ku nsonga y'obusumba ku nsonga y'obusumba kambabuuza ekibuuzo ani yabagamba nti mwajja Bayibuli egamba mu Matayo 28 abagamba nti mbafudde simanya nzize okubafuula ayagala Yesu yali alekedde abatume omulimu gw'okufuula abatume gw'okufuula ba discipleship okusaasaanya enjiri okufuula abantu ba disciples okufuula abantu abaweereza abaana ba Katonda bano abaweereza oba abasumba amakanisa abagafuula maka gaabwe abantu abajja mu kkanisa muno mulina obba discipleship mulina obbabulira enjiri ebafuula abaweereza ye discipleship balina obbabulira enjiri ebafuula abaweereza ne bafuluma mmwe kennyini abasumba mulina okuinishatinga okufuluma kw'abantu bano ate era mulina okulabika nga abantu bwe bali batandisa obuweereza ng'omusumba omu gwe mmanyi wano akikola Musambo Kayanja atera okukikola munakyalinga abantu omulimu gwammwe si gwakujjuza makanisa omulimu gwammwe kubuulira abantu njiri kugenda mu bwakabaka bwa Katonda kubuulira abantu njiri boolabanga baweereza bawe emyaganya mubawe emyaganya abagenda okufuluma bafulume ng'obayambye nako nga woba osobola sente zibawe oba osobola ekkanisa nyini ekuŋŋanyawa ekole okusonda kw'ekkanisa empya egenda okutandika awalala ekkanisa yo esobole okukula ekole ki ezzukuze ekkanisa yeezaale ate ezzukuze naye mmwe omuntu bw'aba afuluma ne mumutandika omuwulirwako obusungu nti agenze alina okugenda kuba akuze muzzukulu agenda kufuna abazzukulu kyenjogerako ekyo obuzzukulu sigambye nti nno bazzukulu bo tebaba bazzukulu bo baba bazzukulu bwa buweereza obwo okitegeera naye abasumba basinga omuntu bw'atuuka okukula okufuluma
ate nanako omuwalana tebagala afulume babagala abeerawo mu nkwawaze abeera ati ng'ate alina okugenda okuweereza awalala yo nayo pointi nkulu ne pointi endala okuleeta abantu nga mu kkanisa zammwe mubale mubabuulire enjiri bafulume bakole ki ate era n'ekirala oba kubalala mukama bwe yantikka wemba nga nina ekkanisa nga ndi musumba nga nina wendi nga ne muganda nga nina wali ekkanisa lwaki mbeera muyinako obujja lwaki mba mubakwatira lwaki mba mwekwatirwako obujja olwokuba muganda waine ekkanisa ku mulirwano mbiraba nnyo Sami oli naba nga tayagala nga oli tayagala kanisa eri wali nga bawulira obusungu nga mwewala n'oko can you imagine is this a business nze badde manyi nti mwali badde musanyuka mutendereza Katonda nti ekibuga mukirya okwe bayite okulya mukiwamba naye n'olaba abantu kakati labaye kakatemba ali wano bagala nnyo omuntu nga waba asabiddewo awalala tageza bagala osabiddewa wabadde luddawa wabaddewa watambuliddewa wagenze mutundwe wakozeeyo ki abasumba bano taata tebagala muntu agenda mutundwe tebagala muntu agenda apasa kayanja tebagala nze manyi nti wenazalibwa omulundi ogwokubiri ndi nafuuka wa ddembe kakati ani agamba nti ekkanisa eyiyo gye ngenda okubeeramu mpaka wenina okubeera nti wewukawuka wenina okubeera kakati weyo crusade eri wali maama abasumba tebagala kutambula abasumba tebagala ogende muno oba ogende muogenze mukati ye namala awulira nti nno kakati ngobanga ayina ekkanisa wano mba namala awulira nti nno kati ogenze mu kanisa wali eri ya neighbor ayina n'okugoba mu kanisa ye n'obeera muweereza ng'oli asha nakitegerako nti wasabidde mu kanisa endala kakati basajja bakazi awo bwe tutuuse ne Yesu waffe tumulowooza nti mumanyi nnyo kyokka ekisinga okuluma nti betuvuma nti baddiini era betugamba nti obaabula nnyo buno obuntuntu bo tebabukola kizibu okusanga omusiraamu nti omuzikiti gw'egundi gwagobye gundi olwokuba yasaalidde egundi bo wonna wasanga omuzikiti gwe ajja agenda asaale kituufu nnyo kizibu okusanga omukatuliki nti nze nsabira eno era wemba siri eno sisaba wasanze kyaki ye wonna saba biri mu balokole wosanga nga ali ewakayanja ate nno okumanya waggulu eno wewaffa ffenna omubiri gwonna gugira wosanga omuntu nga ali ewakayanja agamba sisobola kusabira wasenyonga ali wasenyonga tasobola kusabira wakayanja ali wa mutundwe nagamba ate kati nze sisobola kusabira wakayanja wagundi naffe tuyina ekizibu nga ffe abagoberezi tetuyina kulwana ntalo z'abantu kituufu entalo olaba abazadde babalwana maama ne taata balwana ng'omwana tolina kati omwana oyagala wagiraani bonna baagala okitegedde iffe tusigale nga tutegeera Katonda waffe entalo zaabwe be bamanyi the question is gwagoberera tetujja kikujjako nti oli ye pasitawo ontegedde tuli kimu ti nange nnyina eno naye ebyabwe tebitukwatako iffe tutunidde kimu Katonda naye obukyayi bukkiridde paka muffe okitegeera n'obasanga bali ku social media bavuma kyokka balokole n'avuma omuntu olw'okuba alina kyayogedde omugala ne kati gwe omuntu oyo omuntu g'oyirawo omubiri muntu nga gwe senga okera ku makya kyolaba baggwamu olumu amaanyi naga nali mulokole nze naye olaba ono yakola kino trust ye yagiteeka mu muntu netugijja ku Katonda so I think tweddemu ng'abantu tweddemu tutegere Katonda nga basajja ba Katonda bataata baffe mwoyo baani bonna bakyetereeza naffe twetereze twekube mu ttooki ffe nga ffe mpulira nnyo omuntu ajja na minibox olaba ajja na minibox nagaa Sami kati nze Sami nkole ntya ekituufu kiri nti nange Sami sirina ansa
sirina ansa naye fukamira osabe nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu oyo gwe tusaba alina ansa ajja gikuwa nze tojja wange kwata ekizibu kyo kiteeke mu maaso ga Mukama. Nina omwami omu eyaŋŋamba nti Samuel abaffe abalokole nti olutalo lwaffe si lwa mmundu si lwaki olutalo lwaffe lwa maviivi mazima gwe fukamira bikwase Katonda oba ontegeera muge Mukama ebiriwo sibisobola obiraba naye nyamba ajja kuyamba wadde okyeyongerayo badde ŋŋamba nti ebintu bino abasumba kugamba kyekyangambisiza nti Yesu bambi kyekimukaabya amaziga abasumba bava bambi dda ku mulamwa bali ku byabwe si bonna sigambye nti bonna bambi naye abasinga bava dda ku mulamwa tuddeyo tubeere beetowaze ate n'ekirala kyenjagala point endala gye ngenda okuteekawo tubeere n'okwagala amakanisa ag'enjawulo wemba nga ndi ku Miracle Center owoko kanisa ya Sanyonga Christian Life Church nayo tukwatagala ikoze Christian Life Church eya Bugembe kugamba eya Kiganda okwagala kwaffe kwenda kunalabikira wanga ffefe nyintwe tetukwatagana newankubadde ng'osumba gy'osumba tuli kimu nkiddamu tuli kimu tukwatagane twagala tulabe ku katuutiko nga kagabanirwako abasumba abalala tukyagala si kako wekka oba olyawo olina protocol zo nga omutukuvu yakugamba nti akatuutiko tekayingirako mulala maybe naye nze Yesu gwe mmanyi ye Yesu ow'okwagala kuba n'abatume babeeranga n'okwagala abatume babeeranga n'okwagala batambulanga kimu bayambalanga engoye ne bazigabana atayinanga suuti yawanga munne atayinanga ngoye bayambagana naye ffe tukozeewo ki eyo no point yabadde y'amaanyi ey'okwagalana tusobola n'okukola kati ebyoto kati ng'ebyekyalo tunawamba tutya ebyoto tunawamba tutya amasaza tunagawamba tutya mu kukwatagana amasaza ag'enjawulo gakwatagana amakanisa gabeere kimu tukole zi prayer walk tukole prayer meetings ez'ekyalo conferences ez'ebyalo nga kyeŋŋamba busami kikino nti okukwatagana kuno kwe tukwatagana okw'abasumba n'abaweereza oba n'amakanisa kyeŋŋambako tukwatagane nti ekanisa efunye ekizibu ekanisa yawa kati nga tuli wano tuyinza okuba tuli mu masajja nti wemba nga ndi masajja amakanisa gonna agani mu masajja ngabeere nga galina network gakwasaganya wabeerewo unity nti singa ekanisa emu efunye ekizibu muyimirire naddala ebintu byo tubeere n'okwagala omusumba aba afunye ataaka muyimire n'omusumba oyo ye unity Yesu wemba nga mwagala okulaba ku Yesu gwe twogerako naye mugamba nti mwe mwesaidinga buli muntu akola bibye nze mbabulira amazima simanyi oba musobola kikola tutya muko tuyinza kikola tutya simanyi tusobola okukola sisitimu eyo ey'okwagala ekintu kyenjogeddeko kyensinziddeko kibadde kyakwagala okuyamba abaana ba Katonda how projects eziyamba abantu mu kkanisa okubajja mu bwavu so si kubanyunyunda buli ddakiika okubayamba okubajja mu bwavu mu makanisa gammwe mu abasumba mubeeramu abantu nga balina connections ekkanisa ya Kristo yekuŋŋaanya Bayibuli egamba nti najja okunoonya eyalekebwawo najja okunoonya anyigirizibwa najja okunoonya omunaku najja okunoonya oyo alina ebiwundu Yesu yajjirira oyo naye ate ggwe ekkanisa olaga nti ate ggwe wajja kunoonya ssente mu banyigirizibwa gwe tolaze Yesu kye yajja kunoonya kati wano principle ya Yesu bweviirayo ey'okuba nga yajja okunoonya oyo omunaku ekkanisa zino amakulu gaayo kubanga gali mu bitundu ebyenjawulo gabeerenga ekifo kye baddukiramu mu luzungu kye bagamba nti place of refuge oba place of rescue wabeerenga wa refugees we bagenda kibeerenga ekifo ekyokuwummuliramu mbabuulira amazima mmwe ensi mugenda girokola naye nga temukoze bino bye mbagambye temugenda kulaba bulokozi bw'abantu abantu bagenda lokoka bagenda kubevuma bajja sigala mayumba gabe bagambe nti mwe mwasiruwala mwe mwagwa eddalu muli mbaata mukole ebintu bye mbagambye kubanga gwe mutima gwa Kristo gwe yaŋŋamba eri ekkanisa okuleka nga mubikoze bwe munaba temubikoze temugenda kulaba bulokozi kale Samike gemanya gayi tuli ku Unique Media Rand Selima ali ku kamera tuli ne Musumba Vivian agezaako okulaba nga ate awo obubaka ndowooza buwadde gwe nangawe nagambye mu ntandikwa nti gwe eyazze okulaba programu eno
ng'ozze kufunamu nsobi. Tuli glad okugamba nti ensobi olina okuba ozifunye kubanga tuli bantu era osobola otambuza ensobi ezo nga w'oyagala okusinziira ku mission yo yabadde. Naye gwe yazze ng'otandise puroguramu eno ng'ozze kuyiga era nsuubira nti oyinza okuba nga byayogedde byonna si byonna nti oyigiddemu naye nkimanyi oyina by'oggyemu oyina by'oyizze bitakuyambye nsuubira ate waliwo omulala oba oli awo gwe biyambye. Ebintu ebimu obeera oyagala okutereeza ekintu weesanga oyina b'okoonye, si kuba nti oyagala nnyo era si kuba nti olina busungu ku bbo, naye weekanga okunnyonnyola obulungi okuggyayo kyennyini ky'oyagala okuggyayo nga weesanga oyina b'oyogedde olina baakoze eki, so temukitwala nga omanyi bayinza okwekwasa slip of the tongue entonotono ezo oli n'alekawo the bigger picture neyeesiba kwako. So tuli bantu ate tetwenenya kubeera bantu. We are human and we are not sorry for being human. We are meant okukola ensobi. So mbadde njagala ebisembayo nsuubira kubanga oba oyogedde ku abasumba okwefugamu ekituuti n'obabuulira ku kwagala n'obabuulira ku njiri okuddayo ku njiri entuufu. I think church erina ttambula etyo era nzikaanya naawe nga nze omuntu nzikaanya naawe era nkimanyi naawe omusumba eyava ku mulamwa okkaanya naye nti ebyaddala olina kukola nga waabadde asomesa naye waliwo ebyakutabukako n'ova ku mulamwa. Tukusonyiwa era weenenyeze Katonda odde ku mulamwa omuki omutuufu tetujja kuba na buzibu. Ebigambo ebisemba tube nga ate tulaba engeri gye tumaliriza. Kale nga tuwunzika olunaku lwa leero n'ebigambo byaffe obubaka bwaffe bonna bonna nga yabuzze. Nagambye nti ebigambo bino mbadde mbikugamba nange mbyegamba kubanga bigambo biva ku Namulondo ya Katonda. Ebigambo ebyo bikulu nnyo pozi ngenda kuwunzika nga ndeeta obubaka bwe nalaba ku musajja omu omusumba yalekawo mukyala we kubanga nagambye nti nze ndi ejenti wa Katonda ngenda mu ggulu n'enkomawo. Twalaba nga omukyala oyo mu ggulu twamulaba nga omusajja yagenda nawasa omukyala omulala musumba oyo yalangira ne mukyala we yamulangira ebintu katuuti oba yamuvuma ati bibino ebirabikibwa mu ggulu. Twalaba nga omukyala oyo nga devil's agent muweereza wa Sitaani. Era nze bino sibyogera nti nno banbyogera kukosa ye naye nze mbyogera kugamba mubiri gwa Kristo nti mugolokoke musabe muwakanye obuweereza bwa Sitaani eri amakaago muyimuke musabe temukowa kusaba kuba Katonda ye tajulukuka talemwa. Sami ngenda kutereeza ekintu wano ngenda kitereeza bulungi. Wali we twatandikidde ku bufumbo mbadde kansooke mmaleyo obubaka bwono omuwala bwe namulabako nti omuwala ono devil's agent amaanyi gonna gonna gakosa agajja magombe wa Lucifer. Ekyo kyo sikirumamu kubanga twakirabira ddala era twalaba nga omusumba yabikkibwa ng'ali wansi mu kisiikizo ky'oyo omuwala mwatambulira tasobola kuwuliriza mukyala we. Omukyala oyo yamuziba amaaso naye ng'enkomero tegenda kuba nnungi. Enkomero y'abantu abo tejja kuba nnungi. Musumba ayinza n'okunzika nga afudde okusinziira ku bubaka bwe nafuna naye era musabire nnyo omusumba oyo nze okusinziira ku bubaka bwe ate nabufuna nga tanaba kufuna bizibu banze nalaba kufa omusumba tagenda kunzika bulungi naye musabire omusumba oyo. Nobwe mukola emikolo nga mugamba nti kakati nze ndi nsomera namba 2 oba namba 3 oba namba 4 bankoze omukolo banyanjudde ate oli tebamwanjula oli tebamukola mbaga nze ate nze official wife sigwe official wife mateeka ga Katonda oli eyatandika n'omusajja ebintu bye bayitamu naye entuyo ze bayitamu naze kubanga Katonda respecting endagaano eyo endagaano yasooka Katonda yagirespectinga ye ate ne baba nga baakyala
nabanga bayanjula guli ku buzibu bunene nnyo kubanga baddira ne bakyaza abazadde ab'okunji 2 ne babagata ne batongoza obufumbo bwabwe lozantegerekese mu nsonga eyo ako nkatereezezza kati mu kuwunzika musabire amaka ago musabire institution y'amaka musabire ekkanisa etereere mbunzika ngamba nti banetudde ku mulamwa omutuufu ebintu bye mwasoma biyinza okubanga bifu ebintu bye mulowooza nti bituufu byandibanga bifu kubanga yesu ze gwe mmanyi yesu omulungi gwe mmanyi omutuufu gwe mmanyi si bwatyo bwafaanana yesu mulala yesu wakwagala enjiri mugibulire nga yamazima mulekerawo okubulira enjiri eyammwe gye mweyagaliza enjiri eya bayibuli ate no si gwajebulirawo era mukunoonya mukama ng'oli mukwano gwe era yakuwa n'enjiri ndowooza ebigambo bitegerekese ndowooza katuwunzikiraawo mukama abawa omukisa mpozi tugendako obuweereza bwe tugenda okugulawo wano mu uganda babuyita God's Vigorous Joint GVJ bwe tugenda okugulawo obuweereza bwe tugenda okugulawo obuweereza obupya abatamanyi munfolenge ku Facebook GVJ amanya mpitibwa Nankya Vivian weewaawo mpinza GVJ ku Facebook ku TikTok oyinza okunoonya Jesus Lord era mbadde ngako ku gundi nga mbabuulira enjiri nga mbabuulirira naye nga ebigambo bye bitwale nga bikulu mukama abampeera omukisa kale omanyi obuweereza kuba kuyitibwa omala oyitibwa ng'oyitibwa ebituufu otambulira mu kkubo kubanga obaako golokofu lwa nsonga obaako akugayidinga oba tokola bibyo essente tetugenda kuzikkuta era newoozimba ennyumba naye kyemmanyi bino nti newoozimba ennyumba ey'ebisenge 50 osula mu ki kimu newoogula emmotoka meka nga zijjudde mu kikomera otambulira mu ki mwemu tosobola kutambulira mu mmotoka 2 lumu emmere newoba walima nnyo essowaani olyemu kale alidde ennyo ng'alina omululu tasukka 2 naye ebyo byonna oba nabyo nga tebiina we biyambira bakuli kumpi tebikyusa bulamu bw'abo abakuli okumpi ng'oyongera kwambuka bo bongera kukkirira naye nga weeyita muweereza wa Katonda Katonda g'oweereza ndowooza si gwe tumanyi era omusumba olina okubanga Katonda Yesu we yajja ku nsi era yali mwana wa Katonda era alina amaanyi agagula endogoyi ez'ebbeeyi era yali asobola okugula zino engoye ez'ebbeeyi naye Yesu yeetowaza yatambulanga n'omuntu oyo gw'omusumba gw'oyisaamu omuntu oyo gwali mu kyaki gw'olaba talina ssente gw'omusumba gw'oyisaamu amaaso Yesu gwe yatambulanga naye nti Yesu teyaliiko protoko kyolaba tulaba abaamuyitanga ne bamulemerako n'atunulayo n'abuuza ani ampita tulaba abaamugira ne bakwatako ku lugoye ne bawona olwonna talina protoko ng'abaakati omusumba wakati olina emmotoka 5 olina n'abasirikale olina kwegamba okutuukako obeeranga atuuse ku Katonda mazima n'abatono abatuukako muli bakusasulira ebbaasa simanya 2 okulaba omuntu ffenna ne twebuuza mmwe musasula ani okufuna amaanyi ago so twetereeze ng'abantu lwa nsonga enensa the end of the day ffenna kino ekibiri kino tukireka wano mazima omwoyo oli gwe wayogeddeko yatuvaamu n'agenda n'afeesinga omutonzi oyo era yajja okutusalirawo omutonzi oyo waggulu nti oba ggwe osigala eno oba eno
kijja kutumalamu nnyo amaanyi ng'omusumba gwe owakabi gwe tubadde tumanyi nti oli wa Katonda nga gwe afuuse omugagga oli ali mu Bayibuli ali mu kusaba abanako abadde mu kyaki yo bakuwe kuki ku ttondo ly'otuzzi ng'ofa. Nze nganze Sami ne ttiimu ya Unique Media yonna noona atudde wano omusumba abasomeseza leero ayinza oba talina nnyo maanyi talina ssente era talina na buyinza oyinza okugamba abyogera ngaani atulagira ngaani it is okay. Platform ki? Yes ma platform ki ka Unique Media it is okay. Naye ffe tumanyi ekintu kimu nti twogera mazima ate n'ekirala kye tumanyi weggalira mu kisenge omanyi nti wabula. Naye nga byonna we tubyogedde mwetereeze gwe bikutteko tukwebaza. Wenna alabye okuva gye twatandikidde paka we tuli kati yonna gy'olabira data nkimanyi data wa buseere nammwe abalabayo nkimanyi mulaba we mukola so mbebaliza ddala. Luddako nja kujja ne lisiti tumireko ku bantu otherwise wenna atandika okwogera njalekayo abamu abaŋŋambye batumireko ate banyiigire. Kale Samike gegange Roland yabadde ku kamera Unique Media channel we sign out. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.